Waawo bweza nnyo bweza ddala. Kati omukyalo ono alabika yeddira nte era nga muzzukulu wa Katongole Mulema era nga Munyolo, jjajja Bomberebere yava Bunyolo era nga yeddira nte. Kakati nnyabo ogambye nti wali mulokole. Osoose n'ogamba nti omuntu asobola okuba nga ali mu buwangwa n'ennono obanga atudde mu buwangwa n'ennono obanga akkiririza mu buwangwa n'ennono asobola okusoma, asobola okusigala nga alina eddiini obanga asoma eddiini. Akati bw'omaze n'ogamba nti gwe wali mulokole, Lubaale n'akugaana mu bulokole. Akati ogambye nti olw'okuba tewali muganzi n'onoonya obuganzi n'osiramuka, naye ogambye nti bikusobedde era bweweefuula asaala mu kusaala awo obeera osabirawo bajjajja. Kakati weebuuza ekibuuzo ekyo, wanoonya obuganzi n'osiramuka era mu kubeera wano ng'osaala otadde kyenyi wansi ogambye nti mulimu kya mubokooleramu bajjajja. Akati nja kuddamu bwe nti ekintu kye bayita Lubaale, Lubaale waba abanja mu kika n'osoma eddiini oba obuukidde, kubanga eddiini yaleetebwa buleetebwa. Eddiini weewa osimbi, eddiini esomesa ku Katonda, ate enzikiriza zonna zinoonya Katonda. Eddiini z'abeeru zinoonya Katonda era bwe zisaba era bwe zikkiririzaamu. Eddiini za tugambe Abaminsani, eddiini z'Abawarabu zonna mu biti ebyenjawulo zinoonya Katonda era bwe zifukamira bwe zisaba. Eddiini ey'obuwangwa n'ennono tugambe nti enzikiriza y'obuwangwa n'ennono eya tugambe nti ey'amawanga ag'enjawulo mu buli ggwanga mu buwangire bwalyo, enzikiriza eyo esaba Katonda era ekowoola Katonda. Era wano tewaliwo nzikiriza gy'ogamba nti ya sitaani nga ntongole. Abasinza amasitaani bagasinza mu ngeri ya mwankwetu oba mu ngeri y'ekyama. Ng'oli bw'anaagenda n'agula ebintu by'atamanyiiko mayitire n'abigula n'abireeta nga bya bugagga, oyo ly'ettuluba lye twandiyise lya sitaani. Oli bw'anaaleeta ebintu nga bisobola okutta gundi, bisobola okulumya gundi, bisobola okubba gundi, bwe bityo bisobola okulwaza gundi, ebintu bwe bityo naye nga wabizimbira ennyumba. Kati gw'obeera otuddeko emyoyo gya sitaani. Omuntu atta omulala, omuntu alumya omulala, omuntu alwaza omulala, omuntu alwana gundi abeere bubi, ebintu bwe bityo. Kati ekkubo ery'oba otambuliramu liba lya sitaani. Akati tulina enzikiriza ezikiririza mu Katonda. Nzikiriza ezikiriza mu Katonda, amadiini gonna nga bw'ogalaba gasaba ngakkiriza mu Katonda. Amadiini tulina enzikiriza y'obuwangwa n'ennono, tulina amadiini g'abeeru n'amadiini g'Abawarabu. Okitegedde? Gakkiririza mu Katonda. Z'eddiini ze tulina wano enzikiriza. Kitegedde? Akati mmwe wano mu Buganda we mutudde oba oli mu Sudani oba oli mu Nakenya oba oli mu Nyarwanda, kitegedde? Waliwo ensinzayo okuva mu buwangwa mwotudde, obuwangwa n'ennono. Obanga wonoga nti buli ggwanga mu buwangire bwalyo, buli ggwanga mu ngeri gye lyatondebwamu, buli ggwanga mu ngeri gye lyatulamu, buli ggwanga mu ngeri gye lijja linonoozaamu ebintu byalyo, mu buli ggwanga mu lulimi lwalyo, mu lulimi lw'omwoyitira okumanya Omutonzi, kubanga baatwawulamu ennimi olw'ebigendererwa. Ennimi baazaawula olw'ebigendererwa. Lwaki? Nti omwo mu nnono mwotudde oba mu ggwanga lyo mwotudde osobole okuwuliziganya n'oyo bwe mugatta olulimi. So oli okuva eri najja akuteekako olulimi olutali mu butonde bwo kikyamu. Olulimi lwo oba Munyarwanda, ng'oli Munyarwanda, kitegeeza nti Omuganda tajja kukutegeeza Katonda. Bw'oba Muganda, Omulugwala tajja kukutegeeza Katonda. Okitegedde? Era Omulugwala tajja kugamba nti bw'oba osinza Katonda yogera Lulugwala. Bw'oba Munnakenya, tojja kugenda ogambe Mukongo nti Katonda mutegeere bw'oti, era omugambe nti Katonda mukowoolenga mu Lukongo. Okitegedde? Akati ebintu byonna mulina okubyegendereza, mulina okubeera nga temuli mbuzi. Buli ggwanga lyaweebwa ekkubo mwe lisobola okufunira Katonda. Omuwarabu yandibadde afa ku bibye
yandibadde afa kubimukwatako, yandibadde atunula mu ngatto ze. N'asomesa Oluwarabu ng'era alusomesa Omuwarabu. Okitegedde? N'asomesa Oluwarabu ng'alusomesa oyo bwe boogera ekimu, bwe boogera olulimi olumu, bwe bawuliziganya, so n'atalusomesa mulala. Okitegedde? Omuminsani bw'aba mu Yudaaya oba mu Roma oba mu Vatikaani oba mu Rozale, ebintu ebifaanaganako bwe bityo, era naye yandibadde akkiririza mu buwangwa bwe, mu ggwanga lye, mu bantu be, kubanga lwe lulimi Katonda lwe yamuwa okusobola omukowoolamu. N'atasomesa Lulatini oba Luyudaaya ggwanga ddala. Okitegedde? Akati naawe akkiririza mu nsinza yo, tugambe oli muddugavu, tugambe oli Muganda, tugambe oli mu Sudani, tugambe oli Munnakenya, oli Munyarwanda. Okitegedde? Buli omu mu ggwanga lye, buli omu yandibadde asinziira mu maka ge, mu nsi ye. Okitegedde? Makaago mu nsi yo, mu lulimi lwo, n'osobola okumanya butya bw'osinza Katonda. Ensinza gye wasangawo era gye wandibadde osinzizangamu. Okitegedde? Kakati buli lw'oddira, tugambe oli Munyarwanda, n'ogenda e Tanzania, n'obagamba nti bw'oba onoomanya Katonda yogera Lunyarwanda, era Katonda musinze mu Lunyarwanda. Okitegedde? Oyo abeeranga azze okukusuuza olulimi lwo, abeeranga azze okukusuuza ebyobuwangwa byo, era aba mubbi, kubanga bw'amala okuteekawo kino nti tuwuliziganye. Okitegedde? Buli onoosinzanga Katonda ng'oyogera Lunyarwanda, tugambe oli mu Tanzania, Omunyarwanda avudde eri, atandise agambye nti Katonda bamuyita bwe bati, oba tugambe Omunyankole amuyita Ruhanga, Ruhanga, oba ebintu ebifaanaganako bwe bityo. N'agenda e Tanzania, n'agamba mu Tanzania nti Katonda ye Ruhanga. Okitegedde? Kati abazzenga mubbi, bw'anaakusabanga ssente toogaanenga, ojja kubanga ng'omukkiririzaamu, ajja kubeeranga nga ye Katondawo, ajja kubeeranga nga ye Kabakawo. Okitegedde? Ensi tekyandibadde kirungi kugenda mwoyo bwe mutafaananya lulimi n'omutegeeza Katonda. Oyo bwe mutafaananya lulimi ojja kusanga alina bw'asinza. Bw'onoomugamba nti by'osinzaawo Katonda takuwulira, n'omugamba nti yogera olulimi lwange era Katonda muyite bw'oti era fukamira bw'oti, kitegeeza nti by'abaddeko ajja kubisuula, ajja kubireka, olulimi lwajja kululeka, olulimi lwajja kutuuka lulabe ng'ekitali kya mugaso, olulimi lwajja kutuuka alulabe nga terutuuka eri Katonda. Okitegedde? Ebyennimi bino twandibadde nga tusoma bisome mu masomero, kubanga ennimi zituyambako okusobola okukwatagana mu by'emirimu. Okitegedde? Njagala ku mazzi, oli naakuwa n'onywako, njagala kukola mulimu bwe guti, watuddewo Munyankole oli Muganda, ne musobola okuwuliziganya, oba ne musoma Oluzungu oba ne musoma Oluswayiri. Okitegedde? Akati buli ggwanga lyandibadde nga linyumirwa nnyo nga likowoola omutonzi mu buwangire bwalyo, mu nnono zaalyo, mu buwangwa bwalyo, mu lulimi lwennyini olutuufu. Oli bw'ava eri n'akusomesa Oluwarabu nga toli Muwarabu, Oluwarabu n'olufuula olulimi lwo. Okitegedde? N'otandika okunonooza nga oli bw'anonooza mu nsi ye, kitegeeza nti gwe oba osudde ebibyo, oba osudde ennono yo, oba osudde obuwangwa bwo, oba osudde olulimi lwo. Era olwaleero mulimu abamu nga ekigambo Allah oli bw'akyogera awulira azimba, awulira yaaliwo, awulira akowoola Katonda. Kitegedde? Kati ate ye mu buwangire bwe, mu ggwanga lye, tugambe oli Muganda, otuuka n'osuula ekigambo kiri mwamanyiranga Katonda, kwe kusuula olulimi lwo, kwe kusuula obuwangwa bwo. Kasita onafuya olulimi lwo, kasita onafuya obuwangwa bwo, kasita onafuya ennono yo, n'onafuya eggwanga lyo, oba ofuuse kireebereebe, oba tukyalina makulu. Okitegedde? Oli aba akwefuze, era obeera ogenda kutandika ng'omukolerera n'omukulaakulanya, aba amaze okukwata omuzimu gwo ng'agutadde mu nkwawa ze. Okitegedde? Oli bw'ajja n'akugaa nti Allah subhanahu wa ta'ala, n'owulira ekigambo ekyo nga kya bbeeyi, okitegedde? Oba tokyalina ky'oyinza kwekolera, oba olina omugoberera buli wadda, n'omwana n'omuzzukulu b'olizaala olina obbaga nti Allah subhanahu wa ta'ala kye kigambo ekisembayo obukulu. Okitegedde? So nga okukubuzaabuzibwa ekigambo kitegeeza Katonda. Okitegedde? Kitegeeza Katonda.
kitegeeza Katonda oyo nannyini buyinza naawe mu ggwanga lyo osobola okukyogera mu lulimi lwo kati ate gwe oli olulimi lwo lunafu okitegedde akati no ne gye buli eno abantu bwe mumaze okubutaabutana mumaze okusuula ebyammwe amadiini googera ku Katonda n'ensinza yo ggwe omuddugavu eyogera ku Katonda kati ebiseera ebisinga obungi lwobeera nga totereezezza mu nnono yo mu buwangwa bwo mu kika kyo mu lulimi lwo n'obeera nga totereezezza n'ogenda n'osoma eddiini oba n'osoma obukatoliki oba obuprotestanti oba obulokole oba obusoddokisi oba obusiraamu obeera obuukidde okubuukira kye ki nti obeera oleseewo abakadde abakuzaala n'ogenda n'obuuka n'abakadde abatakuzaala abakadde ba mujja na nnyina okitegedde omujja na nnyina aba mwana naye mubeera mwawula omusaayi okitegedde mubeera mwawula ekika tekitegeeza nti omujja na nnyina taba na mwana nti taba mwana omujja na nnyina aba mwana butereevu era mu nnyumba omwo mwaba akulidde mwe batamuzaala era mukula mweyita baaba okitegedde tekiba kyonziira tekiba kyesittazo omujja na nnyina aba mwana okitegedde kubanga mubeerako akakwate nti maama oli eyajja naye ate mmwe wano yabazaala aba mwana akati n'olwekyo abaaleeta amadiini gano bonna baana ba Katonda Katonda yabatonda bajja na nnyina tekibajjaako kubeera baana ba Katonda naye bw'obakkiririzamu oba obuukidde okitegedde kiringa nga maama bw'anajja mu nnyumba najja n'omwana ye mujja na nnyina omwana omujja na nnyina n'abagamba nti mungoberere muba temubuukidde omujja na nnyina oyinza omukkiririzaamu omujja na nnyina ajja nga alina ekika kye yeddira kakati omujja na nnyina n'agenda asamira okitegedde n'abagamba nti mujje mukumenga wano ebyoto olubaala ajja kuba ateredde naye nga mwerabidde nti omujja na nnyina maama we yagenda okufumbira omwammwe yasanga mmwe mweddira mbogo mukweddira embogo muleseewo olubaale wammwe mubuuse ne lubaale w'omwana omujja na nnyina akati nekiro nakyo bwe kiri abazungu bwe bajja baana ba Katonda era ensinza gye basinzaamu ewaabwe ey'amadiini ya buwangwa bwabwe n'ennono mwe banonooleza okuva emabega Abayudaaya b'Ebbuleeyi Bakanani Bamisiri baki Bannalozale Bavatikaano okitegedde balina olulimi olubagatta Lulatini mu ggwanga eryo kakati bwe bajja wano tugambe be bajja na nnyina bazze mu kika kyammwe mwe abaddugavu Abavatikaani bazze mu nsi yammwe okitegedde babagambye mugoberere ebyaffe balina ekika mwe bava balina ebika mwe bazaalibwa balina ennimi ze boogera balina engeri gye banonoozaamu balina engeri gye bamanyaamu Katonda akati ne bajja ewuwo gwe olina ekika mwova olina ennono mwova olina bazadde bo oli muddugavu ne bakugamba tugoberere akati bagamba nti tugoberere gwe ate by'obadde olina okusitula n'okusinza n'okubeezaawo n'obivaako n'obuuka ne bali kye bayita okubuukira ng'osudde ebibyo okitegedde obuwangwa n'ennono buli omu mu ggwanga lye buli omu mu buwangire bwe kizibu nnyo kizibu kibi kyesittazo n'okutta kitta okusomesa abaana eddiini notasooka kubasomesa wa gye bazaalwa olina kusooka kubasomesa wa gye bazaalwa olina okusooka n'obalaga obukulu bwo gwe omuzadde n'obalaga obukulu bwa jjajjaabwe akuzaala n'obalaga obukulu bwa jjajjaabwe gwe bataalaba era n'obabuulira ebyo ebyaliwo bye walabako bwe wabanga mu nnyumba mwalimu kasubi mwalimu essabo sabiro essabo mwalifuula kyesittazo olw'okuba libeera mmanju ne mulifuula embuga ya sitaani eyo si embuga ya sitaani essabo mpagi ya kika ekuŋŋaanya ekika kyonna okuviira ddala ku busolya bwammwe masiga biki okuva emabega ku bajjajjammwe bwe mutaalaba emyaka mitwalo na mitwalo oba 10 lyessabo bwe musimba empagi eyo ezzaawo ekika n'ebyo ebyaliwo n'emyoyo gy'abajjajjammwe okusobola okusituka n'ebyo mu kika kyammwe emisambwa awamu n'amayembe amakuumi akati essabo eryo ne lijja lituumibwa embuga ya sitaani okitegedde ono bwe yajja ng'aleese eddiini n'abagamba nti ezo ziba mbuga za sitaani akati taata ono gw'osanze ku City Square ne maama ne bajja bakusomesa nti kituufu ebintu ebyo wano tetubimanyi so nga baabirabako ebintu ebyo tobigendangamu omwana alibigendamu ndi muzaalukuka mulina kgenda mu ddiini mugende mubatizibwe mumale konfirimansiyo kali mwezi mumale omugigi okitegedde
era ne mukufumbiriganwa ne bwe muba muzadde abalongo mubamaliranga eyo mu ddiini ogendanga n'olaba faaza abalongo abo ne mubamala mu kizungu okitegedde okumanya bannansi mmwe babakwatako emizimu era ogenda n'owulira nga oli azadde abalongo nti twabamalira mu kizungu lwaki togamba nti twabamalira mu kiganda lwaki togamba nti twabamalira mu ggwanga lyaffe mu kizungu abazungu banakweyimirira paka ddi abazungu be bajjajjaabo be bakuzaala be bakitaabo nnyoko omuzungu kitaawo omuzungu twabamalira mu kizungu oli muganda naye nga twabamalira mu kizungu towulira nga n'enjogera eyo kayoka ekufuula atategeera oyinza okuddira ebibyo n'obimalira mu kizungu tekuba kutunda bibyo tekuba kuddira bya bugagga bwo n'obigaba n'obitunda n'obikwasa bali twabimalira mu kizungu ebyabalongo twabimalira mu kizungu ffe twabiyisa mu kizungu owulira mu kizungu ekizungu kyokka kyoyatula kikumala okulaga ntotegeera oddira ota ebyamu ate n'obiteresa bali ate n'obimalira mu bali twabimalira mu kizungu towulira nga n'enjogera eyo kayokka oba totegeera okitegedde akati gwe nnyabo agambye nti wagenda n'olokoka n'owulira ng'ensonga zo zikujjayo zikugaana eddiini kituufu amadiini tegandibadde mabi omuntu singa atereeza lubaale tewandibaddewo kimugaana kgenda mu madiini kuba amadiini si mabi amadiini gakutuma obutatta obutaloga obutabba bitali bibyo okitegedde tologa totta tokola ki gakugaana okwendeguza ku buli muntu si bye biragiro byago amadiini gakuutira okwagala ono n'oli okwagalana sigamba bwenzi nti oyagala ono n'oli nedda okwagalana obutanyooma munno obutabba amadiini gakuutira ebintu ebyo ebiragiro tebiri mu madiini kakati amadiini enjigiriza yaago simbi teyigiriza ng'ekyamya muntu naye amadiini si gago era amadiini gafaanaganya ebiragiro ne lubaale gw'osinza kubanga lubaale gw'osinza tokkirizibwa kubba luku ali n'oluleeta ku kyoto n'olukuma tokkirizibwa kwegwanyiza bitali bibyo kitegedde tokkirizibwa kulimba okitegedde ebiragiro by'amadiini bikolerawo yagala munno nga bwe weeyagala tologa totta tolumya mulala tokola ki va kuba n'abeerimbika mu nzikiriza y'obuwangwa n'ennono nga balogo nga batta oluusi amaanyi baagajja Tanzania oluusi baagajja luddawa najja n'agagatta mugaabwe n'atandika okumanya eddagala lino litta lino lirumya gundi biki naye ennono empewo ezaffe zinnansangwa zinnansi teziroga tezirumya mulala tezitta bantu tezisalako bantu mitwe empewo zinnansangwa teziraba musaayi ne bwe muba munaalya ekisolo ku kijjulo mukisalira wali ku bbali bwe mumala okyanjula mu nnyumba yammwe enkulu ekisolo ekyo mukitwala ku bbali gye mukisalira empewo zinnansangwa teziraba musaayi era neewuunya bano nti essabo baalisanzeemu omwana nga bamusaze tolaba nga kyesittazo essabo baalisanzeemu omusajja nga bamusaze essabo baaliziikuddemu omufu neewuunya noga buwangwa bwawa okitegedde kyokka nga ate n'abagaba amabaluwa g'abasawo nabo oluusi batudde ku nguzi ate nabo tebamanyi buwangwa na nnono abantu abakebera abasawo abo ab'empewo ab'ebicupuli bandibadde nga batambulirako abantu abamanyi oli n'atuuka mu mbuga y'omuntu naga nti ono si lubaale ono tateekeddwa kusamira okitegedde kakati ebintu ebyo n'abagaba amabaluwa abagaba layisinsi nabo batambulira mu buyinza bwabwe nga gavumenti tebatambulirako bantu bakugu mu nzikiriza ya buwangwa n'ennono balina liiso lya mukulu basobola kwetegereza nojja weekanga nga oli alina layisinsi emukkiriza okukolera wano naye ng'amaanyi yagula magule yagajja Congo yagajja Nigeria yagajja Tanzania n'atuuka wano n'azimba essabo n'ateekako essubi n'ateekako emiryango ebiri abakyamawo nga bamanyi alina lubaale kumbe lubaale oyo yaleeta muleete si wa buwangwa bwa wano amasabo temugawulira bulijjo nti omusawo yabadde n'ebiwuduwudu by'omuntu essabo baalisaliddemu omwana imagini gwe teweewuunya nti essabo baaliziikuddemu omufu essabo baalisanzemu ebisigalira by'omuntu lubaale owaffe wano nansangwa lubaale ayiwa omusaayi nga n'ekisolo okukirya ku kijjulo oba mbuzi oba nte bw'omala okyanjula mukisalira wali ku bbali mu lusuku tokkirizibwa mu mpewo za wano zennansangwa kuyiwa musaayi mu luggya okitegedde tokkirizibwa kuyiwa musaayi ku mpagi ya lubaale tokkirizibwa kunaaba musaayi tokkirizibwa kulaba musaayi okitegedde kakati ne weebuuza amasabo ge basangamu ebyo masabo ki baawa tetuganye baffe bannansi
naye amaanyi ge balina baagajjawa gwe tolabanga mu bulamu obukugu okugenda nga banoonyereza ku nsonga z'abantu abasamirira ensonga ezo okitegedde. Kale nno kakati nojja weekanga nga ebintu ebisinga byatabuka mu nsi. Kakati gwe nnyabo ogambye nti weddira nte oli mukazi munyolo ogambye nti lubaale yakujja mu bulokole naye wagenda okulaba nga ate olina okunoonya obuganzi n'osiramuka naye era sitiru ogambye nti bw'ogenda okusaala osigalera okuwolera mu bajjajja. Kituufu tolina ddiini gy'osobola kufuniramu mirembe. Abantu bangi bali mu makyaki nga lubaale abaluma be batimba kyaki be balimira kyaki be balabirira abafaaza buli kakoko kaafuna weewaka oba nkoko kaalinawo kokka nga keetikkira omunnaddiini okitegedde ente gy'alina ewaka ng'agyetikkira omunnaddiini. Ebiseera by'ebisinga abiwa abamadiini be batimba kyaki be balabirira emikolo be bayoyota emboga z'amakyaki be bazirimira be bazisimbira ebimuli be bakola ki okitegedde. Naye ebiseera bwe bituuka nga byakusoma oba misa oba saaviisi bo ate batuula bweru. Ebifo by'omu maaso bibeera by'abagagga abaakolamu baminisita era okusoma bwe kuba kugenda mu maaso basooka kwanjula bano baga nti twagala okwaniriza omukulu okuva mu gavumenti y'egindi, twagala okwaniriza omukulu memba wa palamenti, twagala okwaniriza gundi akola nga gundi mu kitongole bwe kiti okitegedde. Mwe abasimba ebimuli abategekera kyaki biki okitegedde teriyo asobola kubalaba. Ate olina abagamba nti eggulu ly'abaavu oli omala okugamba nti eggulu ly'abaavu ate mu kusoma emmisa oba mu kugenda okusoma saaviisi ate omwavu otuula bweru teri akulaba oyambadde bubi engoye za layisi okitegedde oluusi gomesi ogisibyeko kiwuzi oluusi empale ogisibyemu luwuzi teri akuwa kifo kya maaso. Ate ebitabo bigambye nti eggulu ly'abaavu tolaba ng'oli mu buyabuya bakukwatako omuzimu. Ate era noddira weesibye luwuzi tebakuwadde kifo noddira nusu bitaano z'olina n'ozitwala mu kibbo okulaakulanya enzikiriza. Naye ate enzikiriza tekulaakulanya tesobola kwanjula tesobola kwanjulira bantu. Omwavu tayala omwavu talina kike omwavu talabwa omwavu tateesa kitegedde. Ne bwe luba lukiiko abategeera bayita bali ab'amakooti ab'amataaya abaasoma abaakolamu abalina ziddiguli bw'abawo olukiiko nga lunaateeseza essaza oba lunaateeseza ekifo ekyo oba ekifo ky'obusiraamu eri abantu abalina okuleeta ebiteeso abalina ku ssente. Oli anaateesa n'agamba mbu wadde obukadde 10 kitegedde omwavu otuula mabega. Omwavu ne mu lukiiko tebakuyita tebakuwa kaadi owulira byateeseddwa n'ogamba bagambye no bagenda tuzimbira omuzikiti mbu ssente zigenda kuva gindi mu nsi y'egindi obinyumya ku mwenge okitegedde. Naye nga gwe mbaateeseza tewabaddemu tolina kyogenda kuleeta tolina bw'ojja ku muzikiti mu kuwa zaka mu kukola ki zaka oleeta zaka bw'ogireeta ku muzikiti ogisasulamu emirundi 4 tirajja kuyita mu lukiiko. Ate ebitabo biga nti eggulu ly'abaavu ate nga ne ku nsi oli mabega ku nsi osembye mabega ku nsi otuula mabega ku nsi tebakulaba. Ensi yekulaga eggulu. Ensi bwekulema okujjamu emirembe ensi bwekulema okujjamu ebifo by'okumwanjo ne mu ggulu bwotyo bw'oliba era mu ggulu ojja kubeera mabega. Ensi kasi tekuteeka ku mwanjo ne mu ggulu obeera ojja kugenda ku mwanjo. Mwegendeeze mbere bagezi mu nsonga eno temukkirizanga kubuukira sooka omanye ebyewammwe. Buuza kitaawo lwaki mbonaabona lwaki nkaaba kitaawo abeeko ebyama byakubuulira. Bw'oba musiru genda obuuze ku sengaawo bw'oba musiru genda obuuze ku jjajjaawo azaala kitaawo. Jjajjaawo gyagenda okulya nga kugamba nti twalina jjajjammwe omusajja wano yalina essabo naye bwe yafa baalyokya baalikayaniramu baalisuula baalimenya okitegedde. Otandikiraawo ogende weenoonye ogende weebuuze okitegedde. Osobola ogenda mu kyaki n'otuula singa wamwe wabeera wateredde. Osobola ogenda muzikiti n'osaala singa wamwe wabeera wateredde. Ne wamwe oli wabeera nga tewateredde ne bw'osaala omutwe gwongera kuluma. Ne bw'osanga omusumba naga nti kugobako emizimu gy'ewammwe nkugobako ebyekika biki still era bw'okomawo mu kitanda kyo osigala olaba ebizibu bingi osigala otayizibwa. Eddiini tesobola kukusabira n'okeera n'ofuna wali mirimo osigala weeyolekerwa ebirooto ebikugoba biki neweyolekerwa ebintu ebyenjawulo okitegedde. Naye nga gwe oli eno amavi ne bw'olisaala n'okuuta ekyenyi wansi ne kinuubuka ewaka nga tewateredde tolina ky'oyinza kufuna. Tobuukira nga gundi waabuukidde okitegedde. Muwalimu ajja kuyimirira wali mu maaso akusomesa eddiini akulage nti
nti Allah nannyini buyinza tagattikibwako kirala, Allah subhanahu wa ta'ala tagattikibwako kirala, Allah nambeemu, Allah ye Katonda ddala tagattikibwako kirala. Okitegedde owulire ebyo yeevuga emmotoka eri wali mu maaso biki tomanyi byaliwo mu kika kyabwe emabega, naawe ng'owutta ng'ogoberera ng'okola ki. Ewammwe tewateredde, ewammwe babanja kasubi, bwe muzimba amayumba gakoma misingi, bwe mwewola mu banka sente ziba za nkalu okusasula emirimu gya nkalu, buli omu yakukyawa, olina olutwe okola ki. Seeka abuulirira ali wali mu maaso ga nti Allah subhanahu wa ta'ala tagattikibwako kintu kirala kyonna, Allah yoyo nambeemu. Biki genda oddira akabba kali mu kitanda ky'okwoke, leeta ensawo tuzooke, biki tokkiririzanga mu buwangwa bwo. Amasabo, ebyamasabo ebyabalongo, simanyi biki ebyobusika, teweetabanga mu bintu by'obusika, biki okitegedde. Kati ng'owutta ng'oloba ng'obikkiririza ng'otandika kusiiba ku muzikiti. Ku muzikiti buli seeka ajja nga mugagga gw'osabiriza seeka ajja nga mugagga gw'osabiriza, gw'olaba ayinamu gw'ofuula mukwano gwo. Ate bwe bakumma n'okola entondo n'obeera ng'otondowala noga guni namunyiigira, naye nga bw'ogenda okunoonya lwaki watondowala, lwaki wamunyiigira, wamusaba n'akumma. Omwavu wa ntondo bulijjo, ate omwavu tasiima. Omwavu ne bw'omuwa olwaleero, enkya bw'addamu n'akusaba n'omumma, omukwano ogufa akukyawa. Baba n'entondo tebagambwako biki okitegedde. Kakati ebintu ebyo nanna mulina okubyegendereza. Ekitabo kigamba nti atalitya kitaawe ne nnyina talimmanya, kubanga gwe mpadde obwa Katonda obw'oku nsi. Muwalimu ayimiridde maaso akugambye nti Katonda tagattikibwako kirala, kubanga ye Katonda omu, teri Katonda mulala. Ekitabo kikugambye omuzadde gwe mpadde obwa Katonda obw'oku nsi. Obwa Katonda obw'oku nsi kye ki? Omuzadde kye ki? Omuzadde olujegere mwava gwe okumulaba kitaawo ne nnyoko yavaawa. Olujegere luli myaka mitwalo na mitwalo. Olujegere lwo mwe muva ekintu lubaale. Lubaale si mubi, lubaale si ye sitaani, lubaale empewo zaffe zinnansangwa, ze mpewo ze tuyitiramu okufuna Katonda mu ggwanga lyaffe, mu buwangire bwaffe, mu butonde bwaffe, mu langi yaffe. Omunaku kaama yeerandiza yekka mu langi yo, bw'oba muddugavu mu langi yo, mu ggwanga lyo, oba munyarwanda oba muganda mu ggwanga lyo, okitegedde, mu ggwanga lyo, mu buwangire bwo, mu nnonozo mw'osinzira okunonooza, okitegedde, mu buwangwa bwo mu ggwanga lyo. Omuzadde gwe mpadde obwa Katonda obw'oku nsi. Buli muntu alina Katonda we ku nsi, buli muntu alina Katonda we ow'ensi, ye muzadde. So tebagamba kitaawo ne nnyoko. Kitaawo ne nnyoko yasobodde okufulumya, ne kitaawo ne nnyoko baavaawa, bayita abaabazaala. Abaabazaala emabega myaka na myaka, lujegere mitwalo na mitwalo, mwe muva ekintu mpewo. Empewo lyekkubo lye tuyitiramu okumanya omutonzi. Omuzadde lyekkubo okummanya. Atalimanya kitaawe ne nnyina talimanya, atalitya kitaawe ne nnyina talimanya. Amagezi mwe gasookera. Amagezi gano agakufudde ow'omuwawaawo, osomye, ogenze Bulaaya, ogenze Luddawa, ogenze mu ddiini, ogenze mu bisiya gabiki, owulirizza waliwo kyaki ezibeerako ebizindaalo wabweru. Mujje bangi, mujje bangi, amazima gali eno. Mujje mwatula obulokozi, mujje mwegaana ebyekika, mujje mwesambe ebyekika, ebyabalongo, ebya Lubaale, ebyamasabo, ebyaki, ebyekinnansi, mubyesambe mu bisuule. Waliwo amakyaki agamu agaliko emizindaalo, n'owuliriza n'oloba oluusi obadde oyitawo noga jangu yatula amazima, Yesu akulokole. Biki jangu yatula obulokozi, okitegedde, n'ogenda n'olyoka oyanika ebyekika. Twalina amasabo, zebanne neebaza Yesu, twalina amasabo era kati twagasuula, era kati ebyekika nabisuula, era nze ne bakuŋŋaana mu lumbe sikyalyayo. Owulira omusiru, oyinza okugaana okulya ewammwe, oyinza okwesamba ewammwe, oyinza okusuula ewammwe, oyinza okwegaana ebyammwe, oyinza okwegaana kitaawo ne nnyoko. Otegeera ogenze n'abazungu, oli muzungu, oli wa langi ki, oyogera lulimi ki, oli wa ggwanga ki? Ewammwe bwe muba mukoola Katonda mumukoola mutya? Ekitabo kigamba Katonda ddala eyatonda eggulu n'ensi eno, Katonda ali omu. Bw'amala okubeera ng'ali omu n'atonda omuyambi we. Katonda yatonda abantu abaasooka, teyaddamu kutonda. Bw'amala okutonda abantu abaasooka n'abawa obuyinza bagende bazaale bannaabwe, n'abateekamu akasimu oba akalandira akasobola okutonda omuntu omulala. Singa babeera beegasse omukazi n'omukazi, omusajja n'omukazi, otuzzi tuli bwe banaatugattanga bajja kutondanga omwana. Kati bwe yamala okutonda abo abantu ng'amaze okubajjuza bulungi nnyo, balina obusobozi okusobola okuzaala ensi bagijjuze, yabalaamira bw'ati, yabagamba nti mwe bempadde obwa Katonda obw'oku nsi, mugende muzaale mwale, mugende mutonde baana bannammwe, ensi mugizaale mugijjuze.
n'amala n'agamba abaana abazaaliddwa nti abo abazadde be mpadde obwa Katonda obw'oku nsi. Katonda yayogera ayatula obwa Katonda obw'okubiri. Abaana mutye abazadde kubanga be mpadde obwa Katonda obw'oku nsi. Omuzadde akuzaala atali mutya talimmanya talintigiira kubanga lyekkubo okummanya. Gwe mpadde obwa Katonda obw'oku nsi kati obwa Katonda obw'oku nsi buli ludda waba buyabuya mmwe okitegedde Katonda obw'oku nsi yaani bwoddayo mu kika n'ononooza abazadde bo baavaawa n'otereeza wali ennono eyo ddala ddala oba ku sitaani. Oyo ye sitaani lwaki babakwatako emizimu. Oyo ye Katonda ow'okubiri ye Katonda ow'oku nsi ye w'okubiri ye Katonda akulaga Katonda ddala okitegedde seeka nakugamba wali nti Allah subhanahu wa ta'ala nannyini buyinza nannyini nsi tagatikibwako kintu kirala teri Katonda wakubiri. Akabbo muteeka obubbo mu bitanda muzimba amasabo musinza ebirala musinza ebintu ebitali Katonda musinza ebitali Katonda. Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubookya omuliro. Allah tabyagala Allah yabigaana n'asooka kubikulirawo awo aya naga nti bwe tusoma mu surati Nisi oba surati bweti aya ya 10 bweti aya ya 16 aya bweti aya egamba bweti Allah subhanahu wa ta'ala naga nti mwe baddu bange tebanga aligatako Katonda. Allah y'omu nannyini buyinza tagatikibwako kintu kirala okitegedde. Ate nga Allah ku lubereberye yayatula bw'amala okutula mu bwa Katonda obwa nannyini nsi amaze okutonda ebintu byonna biwedde n'agamba aba batonze nti mwe bazadde b'ensi mugende muzaale mwale mutonde baana bannammwe. N'alaamira abaana abazaaliddwa n'abagamba nti atalimanya kitaawe ne nnyina talimanya amagezi mwe gasookera okitegedde. Magezi mwe gasookera lyekkubo okummanya. Bw'olitya kitaawo ne nnyoko olintuukako lyekkubo kubanga gwe mpadde obwa Katonda obw'oku nsi. Gwe mpadde obwa Katonda obw'oku nsi ekigambo ekyo kinene nnyo. Kati obwa Katonda obw'oku nsi bwe buliwa? Obwa Katonda tulina bwa mirundi ebiri. Tulina Katonda ddala nannyini buyinza okitegedde. Kati obwa Katonda obw'oku nsi bwe buliwa? Ye muzadde. Omuzadde kye ki? Oba gwolooza nti ogenda n'ofukamirira taata kwe kumanya Katonda? Taata alina gye yava. Taata nnono. Taata buwangwa. Taata yakuzaalira mu ggwanga ki? Taata atambulira mu nnono ki? Olujegere lwavaawa? Jjajjaawo ne jjajjaawo ne jjajjaawo okitegedde be bakulaga omutonzi. Omuzadde bw'aba takuzadde tosobola kumanya Katonda. Omuzadde bw'akuzaala lyekkubo olina okuddayo eka n'omubuuza Katonda y'ani. Omuzadde ddayiiko omubuuze Katonda y'ani. Omuzadde akulaga ebyekika nga bwe byatambulanga. Bw'onoomala okutuukiriza emigenzo gyabyo ojja kuba otegedde Katonda kubanga lyekkubo. Ye lwaki ntawaana nammwe? Lwaki ntawaana nammwe? Weewaawo yenze Omulangira Jjuuko Munnabuddu.